omusajja wano pasitani yakiyimba dda ng'akiyimba ku bapasita banne bamuyitaani erinnya linvudde mu mutwe ani bannange era ye ne bamuteeka waliwo n'omulala wekawempe eyo so omusajja na mulunzi wa nkoko n'atambula ng'agenda ayimba nti abalokola abamu bali ebisiyaga abalokole bali ebisiyaga ddala kituufu kyekyo naye gwe kyolowooza gavumenti terina buyinza busobola kuyimiriza nesooka negaka tusooke tuyimiriza abalokole bonna eddiini y'obulokole kwe yajja buzi amanya n'eddoboozi nze esi wano atokwid esi media nga bulijjo mbabuuzaako gwe nawe osinzire okubanga otulaba. Thank you so much for loving us, subscribing, mwena akakomenti kakomenti zonna tuziraba basharinga waako ono abatugamba tukole bwe tuti ne bwe tuti tuga tusanyuka byonna bye mutukolera naye ng'olunaku olwaleero sho baleetedde omugenyi Mustafa Kalungi alizigala olwo nga tugenda kuba tugaayagaayamu ku nsonga ezimu tulabe we tuli era bwe tutuuse nsokula Mr. Mustafa Kalungi alizigala ennyo eryo ndyagala nnyo naye ng'era bajjako tutegeera mpolampola birungi nange nsanyuse nnyo okukusanga obulamu bugamba ki obulamu bulungi bweyagala nsanyuse nnyo okusanga ku sooya eno oba oli awo nange embeera omu ku batuuse eddoboozi mu Uganda eno ku Kisiyaga anti Uganda yaffe ogiraba bwetambula olaba ebintu ebitabuse wakati mubeera nga tulina ebizibu bingi ebitutawaanya tulina ensonga z'amabaati tulina ebintu bingi naye waliwo kati kye tulina okusookerako ndowooza twogere okuba nga kyo tekirinda nga by'ebisiyaga tulaba abantu bangi ekisiyaga buli omu akyogeddeko mu lulwe tulabye kamiliyoni wano tulabye ezimu ku ddiini endala mu nsi endala nga bagamba tubaleke kitegeera kugana kibeera nga kiridde amasomero bantu bangi bali omukugamba a lot is going on kakati Mr. Mustafa gwe nga woolaba gavumenti yaffe wiiki eyo abasoma ku mawulire yagenda maaso newandiika nti apangisa omusiyazi ajja kusasula ssente bwe ziti gwe tukwata tujja musalira ebbanga bwe liti gwe tukola ki tujja kukola bwe tuti bisoboka ekisooka kiri kimu kyenjagala okutegeeza Bulenda nti gavumenti nga gavumenti ebisiyaga ebimanyi era abamu mu gavumenti ojja kubasiŋŋaana nga mulimu basapooti b'ebisiyaga mu gavumenti eyaffe kubanga olw'ensonga kiri kimu bibiri nti omusiyazi alina ssente empitirivu ekigambo kyoleese nze nabadde ekiro ku TV ne baŋŋamba akalango ke basookeddeko ne bagamba nti paaliyamenti teyisizza tteeka libaawa basaali okugenda okubaga olw'ensonga gavumenti tennamuwa lukusa kumukkiriza ate ng'abadde yeeteese anti teyamuwa gavumenti yeyina omuwa olukusa ebyo tajja kugenda nnyo kootuba tuyingidde byabufuzi naye gavumenti ekisiyaga nga bw'okiraba bw'okimanyi bw'okunnyonnyola nti gavumenti eno esobola okuyimiriza ekisiyaga mu ggwanga lino Uganda byennyini ekisiyaga kino kyolaba kireetebwa abantu abalina essente ate kireetebwa amadiini agamu naddala amadiini agami bukawukusi gwe kyenjagala okukuba ojja okitunuulira okirabe gwe wasoma njagala ombuulire wasomerayo nga waliwo abagenda bayita mu byalo nga bagamba mutuwa abaana bagenda kusomera bwerere wasomera byaliyo lwaki bizze kati nepa kulimba ago gennyini abo boolaba bagenda bayita mu byalo nga bagenda bagamba abantu nti mutuwa abaana toleeta kintu neki abo be basiyasi tegee nti gavumenti abamu bamanyi ate owuyo omwana ogamba wayi simwana mbadde sigenda muweerera kagenda asome anti olw'obwavu bwe tulimu kati ye tatunuulira ani gwawadde mwana tatumanyi ekyo takifaako yafa nti omwana we agenda kukola ki kusoma naye omwana mukudda kwategeerera bye yagenda okusoma kubanga abasiyazi basinze kuyita mu ddiini gye twandiise ey'abannaffe abamu abalokole abamu omusajja wano pasitani yakiyimba dda ng'akiyimba ku bapasita banne bamuyitaani erinnya linvudde mu mutwe ani bannange era ye ne bamuteeka waliwo n'omulala wekawempe eyo so omusajja na mulunzi wa nkoko n'atambula ng'agenda ayimba nti abalokola abamu bali ebisiyaga abalokole bali ebisiyaga ddala kituufu kyekyo naye gwe kyolowooza gavumenti terina buyinza busobola kuyimiriza
nesooka negamba tusooke tuyimiriza abalokole bonna eddiini y'obulokole kwe yajja buzi negiya Butuka okujja mu Uganda ano okukyata okufuuka bweti teri amanyiyo sigivumirira era sibavumirira nti eddiini mbi nnungi era sigaa nti mbi nnungi naye abamu mulimu abatali ku nnono ya bulokole nga bo balina kye bayisaawo naye mulimu abamu nga bali ku nnono ddala y'abalokole bennyini mwebali abamu tuyinza okujjayo ng'abasajja basserwadda abo bakayiwa mwebali naye mulimu bano boolaba ababinuka obunisi ng'obatunulira n'obalaba nga yakajja ng'obugagga bwafunye mu bulokole businga eyasingedde okubeera mu bulokole mwebali n'omubuuza nti ye ssente azijja wadde abafu azijja mu ndiga azijjawa ndiga kutya eggwanga likaaba obwavu buyitirivu bwe noga nti ssente ozijja mu ndiga ezikola bino byonna nebezibazisaba kuva ku mande bolooza bulenda abedda tebaaliwo abasabanga kyenkugambye nti gavumenti esobola okugema nekeera ku makyanega nti abalokole tugenda kubawandiisa ate katubanyonyerezeeko era amakyaki agamu gavumenti nemala eteekawo olutalo nga nti tutadde ku makyaki abasiyazi ejja kubasiŋŋaana era kyovula neeteeka tebayinza ddikkiriza kuyita abajja oddirwanyisa bangi kuba balina ssente naye mabegakaawo walaba twali tunoonya manyi eddiini endala zisomerera ebintu abakatuliki basoma abakristaayo basoma abayisiraamu boona basoma naye we twagamba ku ddiini endala zisome zireete ebipapula zirage nti no zasoma ddiini wavaayo olutalo walulaba bebatagala bebagamba bikiri kalakasatu tujja kusobola kati kyenkulaga nenkuga nti gavumenti esobola bulungi teri kireese busiyaga muno mu ggwanga lyaffe Uganda nga ddiini y'abalokole ekyo nkisimbako n'amannyo abamu nabo bennyini abalokole bannaabwe babamanyi nti mulimu abalungi mulimu abatali balungi mwebali n'omusiŋŋaana nga kyasoma si kyategeeza ategeeza kirala era bwe bojja okusiŋŋaana nga y'amasomero alitaddewo buli kimu kyemumwe kiri lya bbeeyi lyakukola ki naye nga abaana basomera bwereere n'omubuuza nti gweokola otya okikola otya ddala ssente z'osasula abasomesa z'okusasula emmere abaana zibali ozijja mu ndiga bagagga abo bosiŋŋaana abalokole abo bakameruka basajja bagagga va kwali basooka gamba ti abalokole bagenda mu nnyanja abasajja abalokole bagenda buluza lwaki balaba tebagenda bagenda Nigeria bakwata lwaki naye kugambye nti abalokole abamu mwebali eddiini obusiyazi nze obuvo bwayo bwebufubutuse we buva mu balokole kakati kati awo batuvuddeyo Mr. Mustafa ebisiyaga bino gwe mu ngeri gy'obirabamu lwaki kati manyi emabegako wonna tubadde tubiwulira bulizi tubiwulira naye kati buli omu akyogeddeko tewali atabiddeko tubalabye buli omu kati avaayo wawulidde musajja waffe Bujingo yagambye buli alinda His Excellency Bobi Wine abyogereko era yeewuunyizza nnyo okulaba nga Bobi Wine tayogera ku bisiyaga okitegeera kati mu kulaba okukoobola nti buli omu abyogeddeko lwaki tusookere naawe wa Bujingo kyayogedde kituufu anti abasiyazi lwaki agamba Bobi Wine yagambye tunabadde alinda abantu bonna abategeera Bobi Wine lwaki amugamba asooka ayogere pulezidenti yavuddeyo n'akyogera afuga eggwanga lino lwaki ayogera ku Bobi Wine kwayogera kwa Bobi Wine tafuga abantu bonna gati gwe tutunuulidde tetunudda ssebo Bulenda nedda eggwanga liba ggwanga n'obwagazi bw'omuntu buba bwagazi bwa muntu n'okufuga Bobi Wine asobola okukera enkya n'ayisa etteeka mu ggwanga bino lirikola kati bwe batasobola kulyogera Bujingo lwaki ayogera ku Bobi Wine yalisoose gamba ti bukyanga ekisiyaga kitandika pulezidenti w'eggwanga lino Museveni taninavaayo abadde n'enkuŋŋaana nyingi taninavaawo kwogera ku kyakisiyaga Sinnamuula gwe yali badde asooka okwogera ye mufuzi yakulemberera yafuga yasayininga n'etteeka lye banaaleeta Bobi Wine atasobola na kusayininga ku tteeka olwamufuuse kiiso kya mbuzi kunyonya ne bwana banga muganza eri abantu talina buyinza busobola ga nti nyimirizza kubanga talina buyinza bukola tteeka ne likola aba alimbye
bwe yamwetikidde bwerere wabula yandibadde agamba nti abakulembeze abatufuga mu ggwanga lino sinnabawulira bwe bavaayo ku Bisiyaga bannaddiini bavuddeyo boogedde abakulembeze b'ensikirano bavuddeyo boogedde naye abakulembeze abafuga eggwanga lino nga sinnabalaba beboogera ku Kisiyaga. Yatya yeewuunya omusajja okwegoma musajja kino kikomaawo era yeebuuza abakazi abanyirira e Uganda n'ateekawo ki nga y'omukulembeze kubanga alina obuyinza na buli kimu kyonna obuga nti neewuunya ntaddewo kino kati bala netteeka lye bagamba ogamba basaaliro ye yalisoose n'okulagira minisita yo twala etteeka mu paliamenti kubanga baali baliisizzaako etteeka esezaana abantu abalowooza ti netteeka ligenda kujja simala bamawulire gwagalaba bwe bagamba ati manyi apangisa bajja musiba myaka netteeka lyabadde lyajjo babeera babisoma ku CBS ne bagamba basaali kuba paliamenti yasindika basaaliro agenda abaga etteeka erifuga Ebisiyaga kati baga nti etteeka lye bakoze gwe banaakwata bagenda musiba emyaka 2 ono bagenda musiba emyaka 7 anaaba ow'ekifuba etteeka terinaba kujja bye bibaga nti jjo bye baalireeso dyanjula mu paliamenti ne baliyimiriza ne bagamba gavumenti tennamuwa buyinza kitegeeza kyawaka kubanga nze nakiwulidde ku bulango obusooka okuba ku BBS nti etteeka ly'Ebisiyaga ligudde Butaka gavumenti tennamuwa buyinza otulo ne tuntwala amawulire essaaga mazeeko gye kyaggweredde kitegeeza teryayise kubanga gavumenti tennamuwa buyinza kuba si yalina omuwa obuyinza minisita yalina okukola ki kati kyoba bugingo kyabaga nti pulezidenti yakyogerako nti yalagidde minisita we kubanga amuyina ow'empisa amuyina ow'ebyo yamulagidde aleeta etteeka mu paliamenti bano basaalirwa bamuyambeko obuyambi oba bwe yawulira nga bagamba basaalirwa bamusindise yagenza aweeyo ebirowoozo bye kibayita okulwanyisa basaalirwa bamulangira nti paliamenti etaddewo basaalirwa agenda abaga etteeka ly'Ebisiyaga minisita w'empisa waali erinnya simanyi baani kuba alina bangi yagenda naga nti kaŋŋende wabasaalirwa kamuyite nange empeeyo ekirowoozo kyange oba kampite basaalirwa ajje wano kubanga akiwulidde ate nga kigwa mu minisitule ye yagendayo so kyenkulaze ne nkugamba nti gavumenti ekyali mu tulo yeerabidde nti Ekisiyaga kyazikiriza mulembe mulamba okitegere bulungi Katonda oyo gwe tukkiririzamu ffenna takikkiriza kibi nnyo okujjako nga omuntu yenna ali awo nga takitegedde akikola nga takimanyi bubi bukirimu kubanga ne bw'oyisabuyisa teekanoga nti omuntu gwe banaasiŋŋaana nga bamwonoonya olw'Ekisiyaga omusawo tunasanga amujjanjaba musango nakyo kikola kubanga baboonoona n'asigala okubeera nga takyasobola kutuula ne pampa yekata mumala baboonoona kati bateekewo etteeka nti genda emulago tebaliyo tebabajjanjaba kateekawo etteeka nga nti omusawo gwe tunaamusanga amujjanjaba musango kati ffe abakivumirira olutalo tuteeke mu malwaliro tukusiŋŋaane nga wakuyitamu ffe nti ani akujjanjaba nti omusawo ono tumuweeyo kubanga etteeka lyayita tugyeko abalokole abalala baani Ekisiyaga ne mu bayimbi mwe n'abasereebu abo boolaba abasinga abamu mulimu obikola mwebali emabegako wano emabegako gye biwedde emabega eri Ekisiyaga twakiwuliranga bambi nga tekirira ku kyakanyo ab'emizannyo abo ab'emipiira kubanga kyatandika mpolampola ne mu bayimbi abo basereebu boolaba kiriko n'okubuuza Kamiliyoni tiwamulaba oli muganda we yagamba lyali ssanyu essanyu twala eri lwaki teyagenda kazambi awo n'amulya ti nsanyuse nnyo abantu okuyingira mu kivulu kyange kiri kyekyali leka naawe bulenda leka naawe essanyu likutwala ku nnyoko n'omwebakako kuba nnyina yaliwo lwaki teyabuukira nnyina n'anywegera nnyina ansonyiwa okwogera ekigambo ekyo olw'essanyu eringi ti nsanyuse nnyo naye teyakikola era yagenda ku musajja munne muganda we ekikolwa ekibi ennyo kakati kankulage naye kankuweeyo kimu minisita webyo waali minisita yamuyitako Kamiliyoni yavaayo mangu yenaga neetonze kyenakola lyabadde essanyu yalibadde amuyita namugaa nti ekintu kyewakoze mu lujjudde kibi nnyo
oli musajja munno omunywegero otya nga minisita abantu bano bo balaga kifaananyi ky'abantu abangi abaali bali awo ng'ate ekiseera kye tulimu Kisiyaga kikutta akati yakikola bantu be baavumirira ab'amawulire akyaweddewo era enkyajja kukola gundi ndala nga bayingira baabadigize era badigiza gye bali kati oyinza okyogera olwaliro enkya bajja kukubakira lwakitova kamiliyoni ng'okireeseeko bulezi kyeyakola kikyamu tukivumirira wadde yeetonda kale tukkiriza okwetonda kwe naye olwo atakiddangamu essanyu eringi teriyinza kuliisa kutwala bw'osanyuka ennyo bagambye oyitawo osula leka naawe vaawo naawe nsula wano nenjitawo nenga nti nasibidde entebe asula ennamasuba nagenza okwekangana entebe olw'essanyu tekisoboka nga teyaddayo waka yeerabirawo kubanga yasanyuka nnyo tukkiriza okwetonda kwe tukukkiriza naye takiddangamu lwasanyuka ennyo essanyu abeereko waalikomya muze mubi kikola kibi nnyo nnyo mubawagizi be abaamutunuulira ne bamulaba kubanga omusiyazi atandikira ku ki ekyo tetwali ekyo sikulimba wabula tulina kuteekawo obuteesiruta maanyi kwogera naye okwogera kuno nga ne gavumenti yetukwatiddeko andi kati biri bibiri byenjagala okuwa ndi Katonda alina okuwa ebintu bibiri kati nganze Mustapha nyina eddiini ngimanyi ekyo kimu ekyokubiri ndi musajja muganda ebyo bibiri ekyokusatu ndi musajja akuze emyaka gyange gye ndowooza ebyo bimala toyinza kujja nti olwokubadde navumiridde Ekisiyaga kompe ssente empitirivu ennyo nkiveeko ntandike kiwagira nkyabuzaayo bbanga ki enjogera emu kati ekugamba nti okugulu okumu kuli mu kabuli emyaka gyange kati gye nnyina okumu kwayingira dda mu kabuli okulala kuli waggulu ng'era nga bwe naazira bayinza nozimpa ne sizirya n'aba nfunyeemu iwa gye neetegekera dduniya oba akhira tikisoboka kati ekyo tekiŋŋaana kukivumirira kubanga nakuzibwa ndibwa eddiini n'Ekisiyaga nenkimanya nenkitegeera nti Katonda kyekisinga mu bisinga omunyiiza omulembe mulamba gwa nabbi yaguzikiriza lwa Kisiyaga kakati nga nze oŋŋamba atya akeera ku makya n'ensaala nga okukola kwange enkolerera wa gyendaga nga mpa ssente toddamu kivumirira aye kati gavumenti yaffe kyobaa kati tuli mu buzibu bw'amaanyi olwokubadde yagala ssente ate olaba kati oba yagala ssente olwensonga nti oba gawandi banasajja balina ssente nyingi gavumenti yaffe ogiraba bulungi era ogyekkanya bulungi ku ssente esobola n'okugamba owaayi n'ekiisa kati awo tuba tulina obuzibu bw'amaanyi omuzadde ono gavumenti yaffe tekigamba lwa ssente nti njavu gavumenti yaffe yatamiira obufuzi si ssente ga ssente ezirina gavumenti yaffe abakulembeze ba Uganda yaffe batamiira obufuzi obwo bwabagwa eddalu era kubanga bamanya nti bwe tunaayogera kino kiyinza otuviirako okuva mu buyinza so si ssente era baba bakyogerako bayinza okyogerako nga bakitya kubanga bamanyi nti owava obuyinza Ekisiyaga gye kifuutuka gye kisinga okuva mu Amerika kati bwe baba bakyogerako anti kutamiira bufuzi si ssente ekyo tuleme kitwala nti ssente kulowooza gavumenti erina ssente Ekisiyaga kyali tekinajja eggwanga teryatambulanga tebakulimba anti wetulaba nga abasawo beekalakasa ate nga balina ssente za gavumenti nebatabawa netulaba omusomesa nga yeekalakasa ezitwala wawulidde KCCA yakola emmeeza entebe obutebe ezitulwako mu ofiisi wawulidde ssente zezamalawo kati ezo zivaawa gavumenti ssente ezina kuba gavumenti eri mu buwumbi simanyi bumeka KCC entebe obutebe zeyakola entebe obutebe ezitulwako zivaawa si mu gavumenti ebweziri abazibba olwokubadde nti ssente zaffe mu ggwanga muno abasinga okuzifunamu be bazibba oba nfuna bulungi ne zitakola bye zirina kukola bulungi kagamba nti gavumenti etambulira ku ntebe bweneeyogera ku basiyazi ssente tezijja kujja nze si bwe ŋŋamba nze nkugamba ti gavumenti yaffe yatamiira obufuzi abakulembeze baffe abatuvuga mu Uganda muno batamiira
obufuzi nti olwaleero ekisiyaga balina kyogerako mpola n'obutakyogerako kubanga bayinza okukyogerako nga gye kifubutuka we wayinza okuba akabenje akayinza okukola ki omujjawo naye nga si ssente kuba gavumenti ssente ezirina golooza mikazi baleeta bayinza okuleeta nti bazituwe okujjako era ziwa oyinza nozesiŋŋaana nga musajja wakatula kati nga pulezidenti nga tazifunye nako wabula bana bamafiya be tamale bayita bamafiya nga bebajja ne bamuleetera ekintu ate ne bakiruka bulala musajja wattu naye n'akikkiriza kwa tamale abayita bamafiya nga bebajja bo ne basala amagezi engeri eri gye bayimbirira naye nga musajja wattu nga tebatatudde nabo ku mmeeza nti tukuleetedde ssente bwe ziti kiriza ekisiyaga mu ggwanga tekisoboka ekyo ye jjajja ayinza obutakikkiriza atasobola ekyo kyasobola tekisoboka naye deni agirimu naye bamafiya abamwetoolodde be bamu bo betalinaamu ddiini naye musajja eddiini agirina ate musajja mukulu akuze tasobola gaa nti nkisayiniigidde kibeere tekisoboka leero ekyo wadde ekyo tasobola naye okuggyako bamafiya bano kuba bano bamafiya bootunuulira boolaba be bazibu be bamuleetera ne bamuwundira akacupa kano wano waliddo eddiirwo n'olwenzi oli omulaba ono nti nga twamuyeewana akola bwati ne bwati bamafiya musajja wa Katonda bibamulukira naye nga kibakwesa eno kirala bo bamuga nti gano mafuta katukoze tutya kati nga tujjawo kali gavumenti etuyambye ffe ng'abantu abazadde tujja kwogerako nga betwogera abazadde tulina kufaayo nnyo mu baana baffe ekyokubiri amasomero go bwoba oli mwavu otya tunuulira omwana gy'omutwala zo mu kusaba omwana amutwala wa besuidde ogwa nagamu muzadde tafaayo ebyo baba bavaamu ozze okunsaba omwana ye omwana wange onzikiriza ddala sigenda kusasula kamala okukola lisaaki kaŋŋendeyo ku ssomero gy'otwala omwana ndirabe liri mu musingi ki liri mu katobole ki sente baani abaazireeta oziteeka mumale okunyonyereza gwe ddala munnange esente ogenda zijjawa ziweerera omwana ate omwana gwonsaba wa kisulo ziweerere omwana osasule abasomesa abaana balye buli kimu kyonna ne uniform sente ogenda ozijjawa gwe zisingako tyanyina ekibiina ekyazimpa kyemmansu tusoke tukitunuulire ng'abazadde mu baana baffe kubanga ekisiyaga kati omuntu omukulu kizibu kati nze olwaliro kizibu okujja n'omumatiza nti ekisiyaga tandika okukulya ekisiyaga n'omulala ne bwemba ndabika bulungi naye bali mu baana baffe bato n'abaana b'amasomero be balina okugendamu abo balina kitwala mu masomero katulina kulwana nnyo ba headmaster mu masomero balina kulwana nnyo okutunuulira bano bazze kubanga bajja mu masomero tugaba simanyi nakumanya naye gwe mulimu yensonga erina okubaawo naye betunatundira gavumenti byetise byeyina bingi kati olwali musajja wa Katonda ali kuba amabaati ali kuba mbuzi tulina kulwana ffe kennyini abazadde abaana gye tutwala amasomero amasinzizo nago gatunuulira nnyo nnyo naddala amasinzizo g'abalokole kuba tulina eddiini zaffe kasangwawo 3 Mukatuliki omukristaayo n'omuyisiraamu ezo eddiini zo kasangwawo kale kizibu nnyo era kyova olaba nti bonna bavudde ne bavumirira olina atuuka noga nti ffe tweyawudde ku Bungereza tugikoze eki tugivuddeko katusigale ffeko ba tetufuna buyambi kubanga yaga nti nze bayibuli bwenjibikula sirina wendabira kyonna agattanga omusajja n'omusajja sikirabamu ndaba musajja na mukyala bwe bufumbo obutukuvu nze Katonda bwendaba bwe yakkiriza njawukanye naye oba sente butazimpa tampa yo yakirangire kwa yekyo yeddiini eyo kubanga aganzi nkijja mu kitabo gwe bw'oŋŋamba nti omusajja bamugatta ne musajja munne gwe kindage mu kitabo kiriwa ntandikiraawo kiririddawa tikiriimu era Kazimba yaga nti ffe twekutudde siyaziba ne batugamba mbu sinza byogera nti abamu nga tujjako tino mbiguno muze tuyigidde ku ssomero tubiyigiddewa nti abamu babazaala baliwe batyo nga musiyazi mbu abeera nga yalaba ayagala musajja sinza byogera nakyo kituufu kubanga obuzibu obuva mu baana bw'omukuzizza omwana bw'anaatuuka n'asula mu katanda myaka 3 5 12 16 basula mu katanda kamu abaana bali kubanga abantu tulina obubumbu obubanja buli wogenda okula bo buli bubumbwa bubanja nga boolaba omwana teri amuyigiriza kuyita taata
kuyita maama kubanga ekyo kiri mu butonde kimubanja bw'atandika okukula amanya nti kunyina okusookerako okuyita maama taata kati ne buli obutonde nabwo butuuka ekiseera kyabwo ne bubanja kati bwebutandika okubanja nga gw'oli awo saawa 2 mu nyamusula mu kitanda kimu gwe mwembi ne mugandawo muli bakulu mwenna oba oli awo okwagala tutegere bulungi kyova olaba eddiini ffe etugamba omwana oluba bw'ati mumwawule ne munne tutegere bulungi kasi omwana omulenzi kasi omala okumulandika ti omwana omulenzi atandise essaawa oba okukyusa eddoboozi oba nekyo liba agenze wala kuba kati abaana ab'omu kibuga bano abaleero omwana ogenda okuweza emyaka 10 aba shaapu mwawule ekyokubiri ze TV zino abaana eddembe eringi lye tubawa ne mu maka n'obeeramu abaana balina TV eyaabwe maama balina eyaabwe ate nno maama bo tebana kuyaabwe bo babeera ku ssimu zaabwe ne taata baba abaana bali eri ku TV yaabwe bye baliko byebyo kati ne babirabira ku TV bw'amala okubiraba mwolugenda ku makya ng'ayita muto munne jangu kubanga yakirabe bakikolawa eryo eddembe erisusse tulina okubeera kontrol ku baana bwe tuba tunaasobola eggwanga lino okulijjamu emiramu n'emikwano gye balina gifaanagana gitya abaana bali eyo bali mu gundi yaabwe n'emikwano gyabwe bagenze no omwana oyo mukwano gwe mala omugoberera omwana wo gy'omusindisa eri mukwano gwe afaanagana atya ali atya avaawa mala munyonyerezeeko sigamba gwoba osooka okunyonyere n'owoli ajja anyonyereze ku wo amanye amaka gano omwana we we yakola omukwano gayimiridde gatya nojja kwesiŋŋaana nga omwana gyakola omukwano mu banne ewaka taatadde essaawa 6 bw'akomawo ewaka ayingira mu nnyumba kwebaka mu kisenge mwatuukira tabanyala abaana basiibye batya ne bwasiŋŋaana nga takifaako saa 6 ogw'ekiro tafaayo akeera 11 n'afuluma n'agenda kati ye mwana wo gw'alina naye omukwano yavudde n'ewaabwe yasuze wano tomanya nti yasuzizza ne munne mu nnyumba muno bamukwano wa mukwano bize tebakulimba bajjajjaffe bakolanga golooza okukola kutandise kati bebakuza tebabakuza kati omulamwa teguliimu bakolanga nabo babanga bize okukola tekusoose kati okukola ffe tukuleeseemu akajanja tekutandise kati okuva edda nedda bajjajjaffe bakolanga era bye bakolanga byebyo naye tebakuzanga abaana baabwe mu mpisa ennungi lwaki tugaa nti abaana tubakuze mu nkuza ey'edda bajjajjaffe gye batukulizaamu tebakolanga bakadde baffe tubakuze mu nkuza bakadde baffe gye batukulizaamu tebakolanga bakolanga era okukola okwo kwe bakolanga naye nga bafissaawo akadde eri abaana baabwe omwana ku ssomero nga tomanyi omwana maama akugamba omwana oyo tomanyi na mwana wo gy'asomera tomanyi na ttika ani amuyina tuli ffenna wabirekera mukyala n'abasomesa n'omukozi ne muluwumulanga beruze n'otuuka n'ogamba omusomesa omukyala najja nagamba omanyi abaana bano twetwaga bagire tugenda kuleeta omusomesa abasomeseze ng'ewaka mu luwummula luno naye omusomesa gw'oleeta okubasomeseza ewaka omumanyi kyali ate gwe toliiwo kwayo omusomesa ajja kuyingira ekikomera bwe muba mufuluma ye n'ayingira muba mukomawo ate n'afuluma asiibye nabo naye omanyi kyali agenda okusomesa abaana bo oba kale buli wa mukaaga n'olwessande omanyi kyali tutunuulire kubanga ekisiyaga kiri mu baana bato bakitadde mu masovula kiri mu masomero kubanga mubategedde nti Uganda eyagala nnyo abaana twagala nnyo abaana okusomera okubeerawo ng'omwana wo tasonga ti omwana akulebe n'okuweerera oyogera kiggwe olina kyotugamba tosobola nakuweerera mwana kwa kyekikulu kyekikulu kakati bw'ofuna oli ajjaga nti omwana ŋŋenda kumusomesa gwe kyekwagalamu ti kumpa mwana tolina tewali ng'ogagenda mwana wange ng'ojonyumizaako ne muno nze nafuna omukisa
nali ndi awo abasajja ne bajja ne basaba abaana ne mbabawa bonna bali eyo basoma nze okujjako okukyala ŋŋendayo n'okukyala bwe ŋŋendayo naye kiki gye basomera ofaanagana watya aba abatwala okubasomesa musingi ki era bw'ogenda okutunulamu wansi essente ekyo kyokka kimala n'ekyo kyonna kisinza amasomero ago g'osiŋŋaana gonna omusingi ojja gusiŋŋaana nga gwabalokole tenkugenda nti abalokole bo bennyini bamukuluka era omulanga tugukubira bakayiwa tugukubira basserwadda bakyekinge balokole bannaabwe amakyakya ago nga bwe bavuddeyo nabo ne bavumirira naye bakyekinge bannaabwe betumanya abo basserwadda betujja okwogerako bakayiwa bandi ab'obulokole obwo obwasooka abali ku kyaddala bagende bakyekinge bateekewo ekintu bakyekinge kubanga abantu basinze okusimba ennyenwe bali bakyekinga amakyaki g'abannaabwe bakyekinga amasomero g'abannaabwe oyinza okwesiŋŋaana nga tutuuse ku kinyusi ge mazima amatuufu naye ekitali ekyo ekisiyaga kikutte wansi buli wamu wadda anti sente buno obwavu obuluma omwana wa wano buno obwavu obuli wano omugamba okulya ekisiyaga ng'ekyo ng'agenda kufuna tena kyomugamba era y'omugamba nti tugenda kuwanga sente bweziti ne bweziti buli lunaku nti tabayo kuki yajja n'ewaka ono omukulu yajja n'ewaka n'ategeeza taata we n'amugaa dadi bagundi n'abafunidde essomero naye nga bamanyi gy'abatwala ono omwana omukulu waliwo omwami omugagga actually yatufaako wawulira story mutabani we yaleeta musajja obulamu ne bugendera awo wagiwulira nagiwulira story bagitugamba nti kweyava naye ebyo nga tukyabiyitanga byakusaaga nga balaa tekisoboka naye kakati kiikino kati kyerudde kyo kyayerudde gavumenti tugiyambeko ye tuyambeko buyambi eyambeko buyambi buli avaayo emuyambe n'amateeka ago gegateekateke mu nkola amateeka omukulembeze kye tumusaba ffe kiri kimu nti paliamenti bagikkiriza etteeka n'erireeta nerijja alyanguwa odisayininga mangu nnyo tujja kutyamu awo talyebasa byonna byonna ebirala abireke naye paliamenti bwe bagikkiriza etteeka n'erireeta nga musajja bwe yawadde alibaze basala kubanga bw'ogenda oditunuulira ddungi kubanga naffe abavumirira abantu abavumirira tujja kuteekawo amaanyi ga naye kati oteekawo amaanyi kati naye bwe nanyoonya ne mukwata ono bagenda mukolaki tewali tteeka libagenda munenya teririiyo ate balabe era bajja kumusiba musimu ku poliisi nti bamutadde ovayo naye oba oli bwoti nga naye afuluma ng'akola bw'ati kubanga teri tteeka libagenda mukwatiramu naye paliamenti nga bwe yasazeewo okuleeta etteeka tusaba gavumenti ekkirize etteeka ly'omusajja nga bwe yalibaze liyite bwe limala okukola baliyise paliamenti omukulembeze alisayininge mangu nnyo bitandika okukola awo tujja kukendeza nnyo kubanga olajja kutage bagende bansi b'emyaka kubanga etteeka ligamba n'owa ekifo kati owa ekifo wooteri ng'ono gwe bujja ne mumukwatiramu emyaka gye 10 naye ajja kutya bwana abasiŋŋaana nga muzze babiri muyingira musabe ruumu muli babiri ajja kijja muleeterayo okuloopa abange muliriddawa bano bazze babiri kubanga babikolera mu mawoteeri tebabikolera mu mayumba gaabwe babikolera mu mawoteeri abo neteeka balinaga nti nannyini kifo yajja okukwata essimu abange muliriddawa wano waliwo bano babano bazze okusaba luumu bali aba bonna bakika kimu bayingira mu luumu bange kyoba omanya bumanya muli bakika kimu muzze essaawa nga zino muyingira luumu mujagazaaki kaduntu agende neeyiye nzisiyirye ey'ababiri anti etteeka bwe linaabaliise gwe naawe ojja kumanya nti sente zino ngenda kuzira zijja kundakira ng'etteeka limaze okuyita kati kyenkulaga nti paliamenti bagikkirize eddala nganze bwe nakirayo bwe kibanga ddala kituufu kyekyabadde gavumenti ekkirize paliamenti etteeka eriyise ate bwemala oddiyisa omulanga tukukubira pulezidenti waffe alisayininge mangu nnyo talituuza waka taliteeka mu kabada libeera awo alisayininge mangu nnyo
katusuubire kubanga katutandike tumanye nti kati awo tutandise tuddayo ku kiri nti twatamiira obufuzi kati gwamala gasayininga nga waliwo enjawulo kubanga ojja kukinyonyola nti alyo tteeka lyayisibwa ggwanga n'ensi zonna zigezezaako nawulidde wa Kenya Uganda n'aba nakikola n'ensi zonna zigezezaako kyo kituufu naye ekizibu ekiriwo nti ekisiyaga ate muno mu Afirika kijja kusukka kubanga baabasajja bategedde nti ate ye waabwe kubanga oba ono nefuusize kubusinga kuva mu bazungu tubakulimba ate gye tutinkiza ennyo wali ssente ennyo ate gye kiva kubanga tutinkiza ano Amerika kugambye bwe tuva wano era buli omaali wanasala yagakaye Mukama Katonda wano musala ng'akusala Katonda olumala okusaba obulamu asaba kugendako mu Amerika era olina omala omuga nti bampadde visa yadi tigenda mu Amerika ogenda di ate si kugendayo bugezi n'omulimu baŋŋambye olutuukayo gyeguli ne bw'oba ng'ogenda kukolera siringisa emitwalo 5 ng'ate agenda e Kenya agenda kukolera miliyoni ogakaŋŋende mu Amerika kusinga ogenda e Kenya bagamba ly'eggulu ly'omunsi anti ly'eggulu eryawa naye ng'ate wasinze okuva ki kubanga bo balina eddembe erisusse era obwonoonifo kyova olaba ye wasinga kuba gye twasooka obbiwulira kati bibino biyingidde bibyo bigenze mu Bungereza wagiwulidde bannaddiiri mulamba naga nti tewali mutawaana tewali mutawaana omuntu bw'aba nga asiimye munne lyo ddembe lya muntu waliwo gye nawulidde oba ggwanga kindi yerabidde gye babagambye nabiwulidde era ku leediyo oli yabagambye nti nze njagala mbakkiriza naye njagala mbasibire mu kikomera mubeeremu bwe mumalamu ebbanga bwe temuvaamu ng'omu afunye olubuto tewali tabu nga tutongoza naye olubuto onolutereka atalina nabaana onotereka olubuto naye nga tweyanze nnyo onoluterekawo Mr. Mustafa Kalungi tweyanze nnyo tweyanzege tujja kwongera okubeera ne Mr. Mustafa nga tugayagayamu ku nsonga ezimu nga tuwayawayamu ensonga nyingi ez'ebyobufuzi right ez'ebyobufuzi then nazino ensonga enkulu naddala ezikwata ku ggwanga lyattu Uganda okay naye nga mbadde S1 kwata with S nyongera bagamba nti mbadde wano ku Satellite Hotels whereby tulina Satellite Health Club nga bano balina sauna balina steam bath balina gym balina aerobics balina ebintu bingi ku massage therapy ate nga gwalina ebirwadde ebyo stress oyagala kwewummuzaako oyagala kweyagala jangu wano osobola okujja wano waliwo hotels waliwo emmere ennungi buli kimu kisangibwa wano balina ku Saasi Chanja Road nga kava roundabout ate nga gwe nayagala okumanya ebisingako osobola bakyaya ku www.satellitehotels.com mbadde S1 kwata with S mbagala nnyo tusinkane Masa.